الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول وبالله التوفيق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. Tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna nanyini buyinza bonna akyatulese waggulu w'ettaka nga newankubadde mikwano gyaffe baganda baffe bazadde baffe abanene n'abatono bonna bali wansi waalyo. Tumusaba Allah basasire ya Rabb. Allah tuwadde obulamu tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Musaba Allah azza wa jal asokusasira n'emirembe era wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atusemba ddube abawulira ebigambo ne bafunamu ekyokuyiga. Abali mu mbeera ennungi ekyo kyalubeerera. Ebiseera ebisinga obungi buli ali obulungi agamba nti alhamdulillah alhamdulillah Allah byankoledde alhamdulillah. Naye bambi kitera okugaanirayo kubali mu mbeera ki nakubuuza seeka alhamdulillah etandikira ludda waawo njijjewa mutufu seeka ngezaako jisika naye ekoze eki eganye naye naali mu mbeera embi nawe gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin kubanga gyolengera ng'ennungi eyinza okubeera embi ate gyolengera ng'embi eyinza okubeera enki ennungi. Tugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Mbadde ntera okuba n'emiting olusuku lwokuna mu kibuga wano eya Nabugabo Sadaka. Bannaffe mbamanyi bulungi mwe tukolera, naye mbadde mbagamba ekigambo olwaleero nti buli ali mu mbeera embi oyina minzaani gy'olina okwessaamu okumanya nti ebizibu bijja kuggwaawo. Ayyan kana walaw baada hin ebizibu bijja kukola ki bijja kuggwaawo. Ntera okusoma ekitabo kiyitibwa la tahzan. Mukimanyi bulungi ekitabo kyaffe ekyo la tahzan. Mutera bagiremu ebigambo bimutera okuwulira osiwasiya la tahzan kya Dr. Wali Aid Al-Qarni hafidhahullah. Naye ekitabo ekyo oluusi nange kinzijanjaba masikini mu ngeri gye mutamanyi oba mu ngeri gye sikola ki gye simanyi. Njagalamu ki njagalamu bantu bawulira nti embeera ennaku zino ekalubye ennyo biyinza obutaggwa. Nkulayirira nti wallahi bijja kuggwa. Kale bwe binaagala n'okuggwa gojja kuggwa era bijja kuba biwedde. Sibe kiri naye nga bijja kukola ki biidhinillah kakasa nti bijja kuggwa insha Allahu taala. Mulimu peji embaddeko kirina peji nnyingi basiringa 7 omeka. Nina peji embaddeko awo nga noonya okwejjanjaba. Saba Allah atumalire ffenna atujje mu butubagiro. Naye peji baddeko ekigambo ku mutwe mukaga nti itmainnu ayuha nnas. Buli muntu yenna waali beera mutebenkevu omuki abantu mmwe mukole ki mutebenkere. N'ayogera ekigambo kino wammanga n'agamba nti waliwo ekitabo ekiyitibwa okuggulawo kwa Allah oluvannyuma lw'obuzibu. Nkyogedde mu Luganda alfaraju baada ashidda. Bw'okyogera obi kiyinza okuyisa bubi mu Luwalabu naye okuggulibwawo kwa Allah oluvannyuma lw'obuki. N'agamba nti bawandika ekitabo ekyo kirimu ebitabo nga 30 n'agamba naye bonna beegatta ku mboozi eri emu. Badde mbanyumiza amaga nti beegatta ku mboozi eri ki byennyumya nange nabisomye saabiwulidde nabikoze ki beegatta ku mboozi eri emu bonna ne bagamba nti
anna fi qimmati al-azmati imbilajan. Fi qimmati al-azmat yakunu imbilajan. Ku ntikko y'ebizibu ebingi kubeera kutasibwa kwa Allah azza wa jalla. Buli ntikko yabiki wamutegeddemu kyali mbizibu ngazi ebitabo 300 buli omu yawandiika byawandiise ku nnaku n'ebizibu, naye bonna equals bafuna sentence ngeri emu ne bajogera mu bitabo 100 byempita ebitabo mbimanyi sitegeeza 96 pages ntegeeza emijalladi 300 mulimu sentence egamba nti bonna bakizuula era batubuulira amawulire nti anna fi qimmati al-azmat imbilajan. Kitegeeza ekigambo kino buli ntikko ya bizibu wateekeddwa okubeerawo obufulumiro. Kitegeeza ki wamma kyembadde njagala kubuuzaamu? Naam musomesa, entikko y'ebizibu wabeerawo ki? Obufulumiro. Buli gazibu aganjire gawera omanyi nti Allah agenda kufulumya bizibu. Tugambe alhamdulillah. Mulina ganji mulina butini, sijja kubuuza mmwe. Tulina bingi tulina butini. Naffe nyemu okulalikira mweno sentence nti oluusi Allah okuggulirawo tamalaga kutaasa ng'okyalina buzibuzibu, akulinda nemala kujjambo ki mu bungi mbulago nogaa nti amabanja gandi mbulago ebizibu bifukidde biki ku kkono nga bizibu ne ku ddyo nga biki bizibu ne mu maaso nga biki nga ne gyova biki. Awo Allah wagenda okuggulira wennyini nnyini. Soma aya abagadde okukitegeera ekigambo kino kyayogedde. Osome aya egamba nti hatta shekhe wange waali hatta idha stayasa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu jaahum nasruna. Bana bonna baka Allah azza wa jalla be yatuma bagende bakola baki abaddu ba Allah babagambe nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Babalimbisanga ne babavuma ne bakubwa ne bagobwa ku byalo ne batuka n'okulowooza nti yabatumye agenda baboneza kubanga abantu bonna baganya okukola ki. Ne batuka okulowooza nti leero tuwedde. Bwe balowoolezanga nti tuwedde ate Allah we yatasizanga bamukafunye. Bwe bagambiranga nti tukoze ki awo Allah yakolanga ki yabatasizanga. Nawe wewulira ogamba nti sikyalinawo pulaani yonna binkoze ki binyinze, awo nyini woba olindira ki obutasibwa kwani so Allah tasi ya Rabbu. Mukategedde nti ebizibu nga bikyali mu kiwatu si bizibu birina kumala kujja luddawa. Wammanze nga masikini mu nsoma yange y'ebitabo olusaakamu neefunawo atawo endowooza endala gyinza okuwa neekutegeeza bulungi kigambo kyayogedde nti ebizibu bimala kujja ku toopu n'owulira nga bikuyinze, awo Allah nasobola kukola ki. Nze nkiyiga nti ebizibu bino byandifaanana omwoyo Allah gwe yatuteekamu. Omwoyo mugumanyi tugambe tuguwulira omwoyo tukola ki naye nga buli muntu aguyina sibe kiri. Omwoyo bw'obanga okyagulina gwoyitibwa omuntu sibe kiri. Bwekuvaamu obeera muki mufu, toyitibwa muntu oyitwa ki oyo mufu. Naye omwoyo guno okuvaamu guva mu kagereri mu bugere gye busembera. Njogera bino kutereeza bava mu kusiibuluka tuterere bulungi tuyingire ki darusi yaffe inshallah. Omwoyo guva luddawa guva eri mbugere wansi. Bw'okuba guvaayo ne gukoma mu ntumbwe wadde ng'ebigere bibeera bifudde era babasawo bakwata ku bugere naga nti nanyenyamu ku muki ku muntu we namanya nti ebyono byo bikoze eki. Gw'okyaliwo oleeta butunda naye nga yakutte ku bigere namanya nti kati Mungu akukoze eki agugjeyo. Bwe guba gukyali mu ntumbwe toyitibwa mufu sibe kiri. Yaga nti omulwadde muyi sibagamba ne gwambuka ne kugenda mu lubuto tonayitibwa mufu oyitibwa ani omulwadde muki ne gujja kalla idha balagati ayigamete balagati taraqi ne gwambuka ne kugenda luddawa alhuluqum falawla idha balagati alhuluqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi ne kugenda luddawa mudooko oli wano bakyamuyita muki mulwadde muki
kasita gusomokedde okoine gufuluma oyafuuka ki? Toyinza kuviibwamu mwoyo gwo nga teguyise muki? Mu ddokooli. Ekyo tekiriyo. Mbu gwavudde ku mutwe gugenda mu kagera kanasu. Wala mulabyeko oyo? Guvaawa? Ne gwambukawa? Naawe toyinza kusomoka bizibu nga tobiriimu. Bimala kwambuka ne bikubuna wena n'okola ki? Oba mutegedde bulungi? Ebizibu bimala kuva mu bugere ne byambuka ki? Noga nti bintu seluddawa. Asomano kitegedde. Embozi gye twogera mu Luganda, agazibu gantuuse mu ki? Kati kasooka gamba nti gakutuuse mu bulago, gamba nti saba Allah akole ki? Kubaga kuli mbu ki? Naye nga agazibu gakyakuli mu ntumbwe, gali mu kiwatu ago si gazibu. Okyasaga buki? Ne bagenda mu bulago wano ng'olinda okutasibwa kwani? Tegagenda mu bulago nawe ne weetuga. Kasita gagenda mu bulago linda kutasibwa kwani? Kyagamba nti tukhbiruna ebitabo 13 bitugamba nti anna fi qimmati al-azmati, buli topu ya bizibu n'owulira ng'omuntu abirajana nnyo embilajan ate yabigenda kukola ki? Kuvaawo. Ntandikidde awo kubudaabuda nze masikini nammwe abamu mwandiba mulinga ki? Mulinga nze nga muwulira nti embeera ekoze ki? Abaddu bawozanga mutugulire tuli omuntu afune kyalya babagulidde kati balya nkuyege. Abalala basabiriza tuddeyo munda bafuneyo obuyambi okuva eri abantu abalala. Naye nga buli bagambanga batya? Batugulire tukole ki? Ate abasize okunuma be bano olwabagulidde ne baddayo gye baakoma. Mu loogi, mu bbaala, so kiri? Ne beerabira nti baatuggalirako ko. Kati babazeyo gye bakola ki? Ne bagenda ku level egamba nti katuyingidde omwaka mu gwokubiri. Mbo bayingira ki? Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Ebeera ntegeera nga si nnungi. Okubanga Allah amaze okugulira nga badde akunyizeemukko n'akuta n'ogamba nti wennakoma wenyini wenkola ki? Era kati buli aliranye ebbaala akyogerako kino akijulira. Bonna balina bidongo bipya. Tekyali kwebaka. Kubanga babakoze ki? Saba Allah tusaasire ya Rabbi. N'ababbi bennyini beeyongedde kubanga babakoze ki? Babagulidde. So nga luli Mungu abadde atuggalidde. Oba oli awo tudde mu layini tugende okuddamu nga tukoze ki? Tuteredde. Naye mbasomera aya eriemu wa in udtum udna. Allah yakinyumyako ng'ayogera ku bantu abaali mu buzibu n'abajjamu nga baali bajeemu n'abagamba nti mbajje mu buzibu naye bwe munaddamu ne munzannyirako nja baddamu. Saba Allah agane tuddamu ya Rabbi atusonyiwa amazambi gaffe. Twakuma nga twogera ku kyafaayo kya mama fa Aisha radhiyallahu anha nga tuyingidde ku bubali maka gani gombaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Era bwe bali tasembayo okulaba yali oba lwali lukwe olwalikibwa mama waffe Aisha radhiyallahu anha ng'ayine baani abajjukira obulungi? Mwali mwani? Mpulidde agamba Khadija omusiimuule radhiyallahu Umu Sauda radhiyallahu anha, owokubiri Hafsa radhiyallahu anha, n'omulala ani? Aisha radhiyallahu anha, n'owokuna gwe baali bakozeko lukwe lubalala Zainab binti Jahsh radhiyallahu. Bamukolako olukwe nga bagamba nti ombaka bajja balambulako emisana nga babuuzako basiibye alina wakola ki? Walwa. Mujjukidde bantu awo? Kati awo ne bakola olukwe olwo namugamba nti twagamba wunya ki? Magafire kayite katungulu ccumu kayite mukene tutateekawo mukene kwa kutumanya akola ki? Awunya. Sibe kyali. Era twamaliriza nti firimu eyo yaggwanga Aisha radhiyallahu anha akoze ki? Ekyagimuwanguza bo balingi yalina ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Njagala nga tutandika mu sira wa leero mbanyumizeeyo kantu kamwe era kali mu hadithi ntuufu rawahu Abu Dawuda. Kisu eno ntuufu olina kyolina ogiyigamu era mu maka ga mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'alina mama fayitibwani Aisha radhiyallahu anha. Abawandiisi muyinza okuwandiikamuko oba okusisa ki? Peedi. Oba tuba tusomesa ebintu ebimu tubagamba nti pens down. So kiri? Mala okunyumizaamu bonaaba oyizeemu okole ki? Lumu sahaba ayitibwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yazaala ani? Aisha radhiyallahu anha. Aisha mukyala wani? Sallallahu alayhi wasallam. Tunuulira famire eyo bweyimiridde. Nga Abubakar yazaala ate azaala Aisha. Aisha nafumbirwa ani?
famire gyabwe beyimiddeeyo ebeera nywevu tezanyirwako. bw'amala okuba nti Abubakar Siddiq yazaala Aisha radhiyallahu anha era yamugabira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga bw'omanyi wabeerawo ng'omuzadde byayinza okulaba nti omwana w'omuwala abikola naye nga si birungi eri omusajja, kuba n'omuzadde omusajja abeera musajja, so kiri yatera bagamba nti ayinza okubuulirira omwana omuwala nga bagenda mu bufumbo yandibadde taata we, mukimanya ekyo, nayandiza okubuulirira omwana omulenzi nga bagenda mu bufumbo yandibadde maama we, maama abuulirira mulenzi, taata n'abuulirira omuki mukamanyako. Ffe twayononekera mu senga ne kojja, kojja mbu yabuulirira omulenzi, senga n'abuulirira omuki eryo fujjo lya butamanya byankola ki, kubanga taata abeera amanya amako omusajja byayagala, abibuulira omwana w'omuwala nti tokolanga bino omusajja tabikola ki, ne maama abeera amanya omukyala byayagala agamba mutabanyi we nti tokolanga bwoti mukyalawo kubanga ki mukategedde. Soba Allah katuwa yaraba mukategedde. Wabeerangawo embeera olumu nga waliwo ebintu Aisha radhiyallahu anha byakola nga Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alaba nti si birungi kukola makagani ng'omubaka ngalabiza obutomu ddembe ng'omusajja, ategeeza mubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye ng'oluusi ajja n'ayagala okuba nti tugambe bagamba matemu kigambo bagamba nti yashtad, ng'agenda n'ayagala okuba nti anyigiriza Aisha muwala we, tugambe nti amukwasako omukono gwaki ogw'ekyuma okulaba nti amutereza mu layini ayise bulungi bbaawe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye nga omubaka sallallahu alayhi wasallam bw'amulaba nga akalubye ennyo eri muwala we, ajja n'avuga nti nokubadde gwamuzaala naye ono mukyala wange okategeddeako, n'abakola ki, tamukkiriza nnyo musembera kulaba nti oba namuwujjamu ki empi, kuba abazadde abazibu ayinza okujja n'akuwujja empi mu maka ga bbaawo, naye nkirabyeko ekyo maka ga taatawo asobola okujja mu maka ga bbaawo n'agamba nti galamira, yabagalamiza n'okugalamiza n'akuwujjamu obuza ssenzi lumu meka, lwaki okoze bwoti maka gaseeka naye bakyali yaabo radiyallahu anhum najja maka gaseeka n'akuba muwala we, kubanga muwala we aganya okwebikira ng'afuluma ebweru gyebali, Allah basaasire ba gyebali. Kati yajjanga naye nga ayagala muka ngavula naye ng'omubaka amukola ki. Naye lumu وقد حدث أن شكى النبي صلى الله عليه وسلم يوما عائشة إلى أبيها نياتدو مولو afamo mbaka nagenda complaining eryani ewa Sezala yogedde bulungi ewa Sezala we radiyallahu anhu mutegere Sezala namugamba nti ngimbire ebeddewo, namugamba nti Aisha yakoze atya, koze muko bwati ne mungambireko ngani nga taata. Faghadhiba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, Bakar Siddiq nakola ki, nanyiga wadarabaha darbatan mujaa, nasoka mukuba olukuba nga lwaki lwamaanyi. Bino mbibasomeramu kisoni babuulira mutegeera amaka bwe gakola ki, batugendagenda ku mpisa za Aisha maka g'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namukuba olukuba lwaki olwamaanyi. Omubaka agenda okulaba nga mbutuufu bwe yaloopi bikoze eki byononese, n'ayogera waqala li Abi Bakari la iman, n'ayogera nga nakuwadde naga Abubakar, naga nti ghafara Allahu laka ya Abubakar, Allah kusaasira Abubakar Siddiq, ma aradtu hadha, saakubuuliddeko muwala we byakoze kumuwujja mpi bwe zityo kumukuba bwotyo, ekisa nakoze ki sikinagenderedde. Oyinza okunyumyamu eri Sezalawo n'omugamba nti munnaye mukyala wange ennaku zino abadde akola bwati ne bwati, muzeeyi n'agendanga n'okusenyasenya, gwe nolowooza nti muzeeyi asanyuse, naye ng'agenze kuwujja mukyalawo ki, n'agenda muwujja embooko nga nki noga ati singa saakoze ki. Kati bwe kityo bwe kyali ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'agenda Abubakari n'akuba Aisha radiyallahu anha, omubaka n'agamba nti Abubakari saakubuuliddeko kugenda kumukola ki, mujjukira nti yatunyumiza Aisha radiyallahu anha, atugamba nti omubaka tiyakuba mukyala wadde ki. Bwamala omukuba omubaka n'amuguulira ng'amunenya, amugamba nti saakubuuliddeko kubaani, kuba muwala wo, nakubuuliddeko buki bubuulizi. Abubakari n'afuluma n'akola ki, n'agenda. Tujja kujja mu maaso mu sura yaffe eri Ahzab mbabuulire eno sitoli endala era obajjira Umaru bunu Khattabi radiyallahu anhu
ne wajja nani Abubakar as-Siddiq ne basinkana ng'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era atudde ne bakyala be ate bawala baba nabameka awo tujja kujjawo inshallah temugenda ku papa kati Abubakar as-Siddiq bwafuluma omubaka nayingira wabudde budani anti jukire bigenda okudda ku litata agenda kugenda kati gwe wakoze ki gwe walowopye nasooka jjamu bwangu ddala mubudde amugamba ebigambo biki oba olina kyoyizeemu naye ng'olwekikozeeko nolupa mukyala we eryani eri Sezaala bwajjanga namukuba empi namukolaki aba yakafuluma bwoti nga gweoyingirawo mugamba nti waayi nati simanyi nti muzeeyi wanakozesa bibwatu naye nsonyiwa ajja mbuulira ebigambo biki ebirungi munaaye nze mukwano gwo nabadde mugambako buki bugambi aba akyali bwati ng'amukutta mubudaabuda Abubakar Siddiq n'akolaki n'akomawo fawajada rasulu sallallahu alayhi wasallam yudhahiku Aisha waifakihuha nga namusinkana nga ali mumusesa amujjamu ennaku yani manya Abubakar kyeyagamba yamugamba kale mungatte mu ssanyu lyammwe nga mwangasse mu nnaku yammwe mu ntalo zammwe mungatte muki ashirikani fi silimikuma mungatte mu ssanyu lyammwe lyemukola ki lye mulimu kama asharaktumani nga mwangasse mu embiriri fi harubikuma mu lutalo lwammwe nenduyingiramu nga lwaki kale ate basinkanye mmwe museka musaaga nze nfuka omuki anategedde omuzadde oyo mungatte muki mu ssanyu lyammwe nga mwangasse mu ntalo ki kubanga balaba kirabika nandi banza okuba ono nandeka nadiza muki musango mbadde basaba mungatte mu ssanyu lyammwe nga mwangasse mu ntalo ki mu ntalo zammwe kyali kigambo kya Abubakar Siddiq yakyogera radiyallahu anhu nga kigambo Abubakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani ne Aisha bw'okiwuliranga kiri mu hadithi sahih rawahu Abu Dawud ashirikani fi silimikuma bannaye mungatte mu ddembe lyammwe kama ashiraktumani fi harubikuma nga mwangasse mu ntalo zammwe nazze nenyingira mu ntalo zammwe nenkuba n'okukola ki nga mmanyi nti mubyagala naye ate mumaze okuba ngenze ate omukwano gw'ekimeme tekoze ki nange mungatte mbeere wasanyu gye mukola ki gye muli ego maka gaani ago ga nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam newankubadde bino byonna byaliwo katuyingidde mu mpisa za Aisha radiyallahu anha maka gaani g'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam newankubadde ebbuba lyaliwo nga lingi tuyinza omutuuma kamanda w'ebbuba ndowooza maka tiyali kamanda mama waffe Aisha radiyallahu anha yali ani kamanda illa annaha kanat fi qimmati al-adabi ma'a rasuli sallallahu alayhi wasallam newankubadde yalina ebbuba lya buli kika lyonna naye ate yali wampisa nnyo fi qimma yali ku top yali ku ntikko y'empisa n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam enike abakyala bangi abalina ebbuba nga lyatwala n'empisa eri babba baabwe so kiri kubanga byawukana bimeka ebbuba neki wakategerekese newankubadde Aisha radiyallahu anha yalina ki naye ate yali wampisa nnyo eri omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oyigamu ki omuntu ayinza okuba nebbuba nga lingi nnyo naye nga n'empisa akola ki mukawandiise mukyala we mwawule ayina bbuba ayina mpisa abakyala bamu basiwuuka mpisa mu bbuba kategese naye nga kirina kubeera nti empisa zisobola okubeerawo nga nebbuba likola ki weeriri kino kyakutedde wano gati illa annaha kanat fi qimmati al-adabi ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam newankubadde yayina ebbuba nga lingi nnyo nnyo naye ate yali wampisa eryani ezo empisa ze Aisha radiyallahu anha n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era tunyumiza mu hadithi ananyumya an Aisha radiyallahu anha qalat Aisha tunyumiza mu hadithi emu atugamba nti qala li rasulullahi sallallahu alayhi wasallam omubaka Nabi Muhammad bawe omubaka ani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala li yangamba ngani agamba bino biddamu kugaziza
eyo hadithu mutafaqun alayhi gitugenda okwogera ku gyendimu kati mbiddemu kugaziyiza abawandiika n'abawuliriza obutabakolaki butabaleka. Aisha agamba nti omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola ki yaŋŋamba nanga nti inni nze la a'lamu nsobola okumanya idha kunti anni radhiya. Aisha kumanya empisa zo nsobola okutegeera nti kati oli musanyufu wa idha kunti alayya ghadba obanga oli muki muwulire tunyiiga tujjawo empisa. Naye omubaka amugamba nti Aisha nze nkutegeera bulungi anatamanyi mukyala we musonyiwemu ani kufa bali wano tamanyi mukyala we nga bwanyigolooza nti aseka ate basikoloza nti anyiize nkuwa eddagala tewali. Amugamba nti la a'lam Aisha nkutegeera era nkumanyi buki idha kunti anni radhiya bwobanga oli musanyufu gyenkola ki wama mumanyi kabijjo mumanyi bulungi mumanyi nti kati olwaleero wankubadde nesasa naye teyakoze ki simu ki taliiwo era olinda ebikola ki abalala ayinza n'okugamba nti sijja kuyingira mu kisenge nga nakadda nasooka tulako mu ddiiro n'asimagirira awo anoonya bwamutetenkanya akole ki adde mu mbeera zaki. Wa idha kunti alayya ghadiba era bw'obeera ng'onyiize nkukola ki qalat fakultu Aisha agamba nti omubaka olwangamba ekigambo kino kitegeeza nti omubaka ayagala kwogera ku mpisa zaani basiramu zaani radiyallahu anha ayagala kwogera ku mpisa za Aisha ate nga zinyumiza Aisha yennyini aga nti nkutegeera bulungi ng'oba onyiize era nkutegeera bulungi ng'oli muki ekyo bato kimanyi ku mukyala wo mbadde nkusaba oddeyo omubuuze nti gwani akubuulira ekituufu kyakola ki oteekeddwa okuba ng'omanyi gw'owangala naye nti olwaleero anyiize oba kati akoze ki owona ebiyinza okukola ki okuddirira oleme kulowooza nga anyiize nti kati asanyuse ate asanyuse nti kati akoze ki. Aisha mbuuza nti min aina ta'rifu dhalika ya Rasulallah okitegeera otya omumanyirako ki kanyimiremu kati bwakikubuuza omugambo otya totuwa ansa ozega nti nze bwonyiiga ompita ddole ate bw'osanyuka ompitani mwalimu kale. Aisha abuuza omubaka sallallahu alayhi wasallam nti min aida ta'rifu dhalika ya Rasulallah okitegeera ku kintu kati nkoze ki agenda omuddamu ansa oli ansa gyabuwa qal amma idha kunti anni radiya Aisha bw'obeera ng'oli musanyufu ng'oli mbeere zaki ezizo fa innaki taqulin bw'obanga oyogera nange obanga nakye nkugambye ng'onaagaana oba okkiriza oga nti la wa rabbi Muhammad la wa rabbi Muhammad tugambe nga abadde alina kyambuuzizza amugaa nti nedda ndayira omulezi waani wa Muhammad la wa rabbu olwo Aisha akoze ki asanyuse mu kwogera atekamu erinnya lyani atekamu erinnya ly'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba atya la wa rabbu Muhammad olwo musanyufu talina bbuba olwo ategeeze ki ateredde bulungi namugaa nti wa idha kunti ghadba qulti bw'obanga obadde wanyiize nenkubuuza ekintu ogamba nti la wa rabbu Ibrahim mubyawudde muddeyo mbayige esimu y'okugamba hello sweetheart omanya nti kati musanyufu ne mutatwala ekyakulya naye esimu kwa halo gwani ate nga kumanya akulira muli mu simu yo nakubuuza nti gwani olowooza akoze ki asanyusa anyiize mukyala nakubuuza nti gwani akubye kati amugamba nti bw'obanga osanyuse ogamba wa rabbu Muhammad so kiri bw'obanga onyiize ogamba ani wa rabbu Ibrahim omulezi wani oyinza okutegeera ku ngulu Aisha kyeyakolanga kino nikyampisa nti mubusungu bwe ne mu nnaku gyabeerangamu ng'oba alina ebitamusanyudde byotayinza kutegeera ggwe olwaleero tiyasenkukanga mubaka wabula yasenkukanga linnya lya muki kategerese mukyala wo omunyiiza asenkuka erinnya lyo naawe n'amakaago kubanga akoze ki ne Aisha olwokuba yalina empisa
radiyallahu anha tiyasenkanga mubaka wabula ekisanga liki linnya naga nti ngeri gyenyiza kijja kugamba warabu Muhammad njagamba warabu ki warabu Ibrahim. Qalat Aisha amugamba nti qultu ajal nemugamba nti ya Rasulullah goyogedde ge mazima kubanga wallahi ya Rasulullah nkulayira gwe mbaka wani wa Allah ma ahajuru illa ismuka sobola kusenga okujjako erinnya lyo kaloka naye gwe sobola kukola ki amakulu gwe sinza kukyawa okujjako nsenga liki bwe mbanga nyize nenga n'okuteeka wani Muhammad bwe mansa nyusi neteeka wani Muhammad ezo mpisa basipisa yasenga ki linnya ngatasenkani mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithu muttafaqun alayhi kitanti ni Bukhari nani Muslim. Tuli mu kisa musila naye wele mu hadithi mulimo kulowooza nti byafayo bera bya bulimba byonna bino biki bitufu. Rawahu al-Bukhari mu kitabu nikah ne Muslimu kitabu fadail sahaba noza kati nkumazeyo ayagala kumanya hadithi eyo. Rawahu al-Bukhari mu kitabu kitibani kitabu nikah kile kyafe kisoma ku lokutano. Ate Muslim eri mu kitabu fadail sahaba ebirungi byabaki byaba sahaba kijja kujja insha Allah bwe tumazeyo sidi byetayo kusoma okutandikirwako kubanga teri mulembe gwinza genda mu maaso nga tegumanyi byaki byafayo byago kitegedde. Kati wano muzina empisa Aisha zayina nti ne mukukyuka nga badde anyigidde omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ate okunyiga siwe kule kwafe kutumanyi banyiga nga nese nyiga kyetukola ki kitumanyi yaffe yabakyala baffe yababba baffe nyigeera eri mu level yaabwe nga bamama baffe bakyala omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitegeeza nti makage yalinamu empisa mu njogera tulifena yali empisa muki kati buuza ekibuuzo nti ate wo ate wa ewange okitegeera yalina empisa muki mu makage nyini mama wafono Aisha radiyallahu anha yali zahida ila bagamba nti zuhudi Aisha radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha kyayina makagombaka mu mpisa zayina yali mukyala Yesu nyuwensi nasigazani mukategede bulungi Yesu nyuwaki zuhudi kitegeeza okwesonyiwa oba okweresa ensi nosigala kulowooza ki kwe kuziba amaaso g'ensi noyambala galubindi bagagozi ezina bagita ki vision albasira okumanga olengera wala biki ebiyinza okuddawo ku lunaku lwaki lw'enkomerero nga bw'obeerawo ng'ofuna wuzu ng'ogifuna bubi nolowoozaamu ku lunaku lwe bagenda gikufunyisa nga ntuufu ate nga togenda kusaala n'okyusa gy'obadde ofuna n'ofuna eki mukategedde bagitaani eyo basira obadde ofuna wuzu buki bubi naye mu kugifunako nolowoozaamu ku lunaku lwe bagenda okufunyisa wuzu nga bakunaaza ate nga wuzu gy'ofunye entuufu togenda kukola ki noga nti kanfune entuufu nga zangaidde okusaala okusinga lwe bananfunyisa entuufu nga sigenda kukola ki eyo basira vision olwo ogadde amaaso ku bino ebiri okumpi nolengerawo ddawa nobeera mu sola ng'opapa ofaananyemu ng'ekkonkomi booti nolowooza ku lunaku lwe bagenda okukusaalira eswala entuufu naye gwe togenda kukola ki noga nti kansale yange eki tuli fena. Kati wano zuhudi kitegeeza ki tosobola kutebenkera mu busiraamu bwo nga tunaba kutunula maaso go ku nsi katini kwakira kanene wamufuna bulungi. Omuntu yena kyatunulira ensi nga kye kinene kwakira kiriza nti gwe tonaba kukola ki kutebenkera mu busiraamu bwo na bukkiriza bwo. Buli yenna atunulira ensi nga kye kinene kwani kwakira kitegeeza nti gwe tonafuna zuhudi kubanga walal akhiratu khairul laka min al-ula. Akhira yenene era y'omugaso okusinga ki ad-dunya sibe kiri. Kati gwe otunulira ensi ng'olaba nti bw'ofuna ensi buli kimu oba kikoze ki kiwedde naye ng'ate bw'ofuna akhira go bamaze buki. Kati Aisha radiyallahu anha makagombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yali omukyala yeresa ki
edduniya nasigazaani ngenda kubuuza ekibuuzo bukyanga tumusomako olowooza empisa zino eza zuhudi ez'okwelesa ensi yazijja luddawa kitegese ekibuuzo kyo musiise butakimanya bamuganye buganye bukyanga tusoma ku Aisha radiyallahu anha empisa zino z'okwelesa ensi n'otunuulira akhira yazijja luddawa nsubire ku ansa mwizo zimpaka nezisingawo n'okusingawo nambeemu muallim ewa taata we jazakallahu khaira agisoose bibiri byombiriri bituufu 10 toyinza kuwangala mu maka ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu eyalekayo ensi n'ebigirimu nasalawo okuweereza busiraamu nga ne sente zonna aziteekamu ki noba nga tolina kyoyizeemu saba Allah tusaasire fe abakwata emizindaalo gino okuwangala nga gwe osomesa abantu obusiraamu naye nga abaana bo bonna tekuli n'omu bagenda kusoma buki oba tekuli ayize busiraamu ku ggwe ebyo nno gyebiri bisoboka Allah tusaasire ya rabbi n'osomesa naye nga teri akoze ki ayize busiraamu ku ki naye Aisha radiyallahu anha akulira amaka ga taata we ayitibwa azahidi omuntu eyeresa ensi ne sente ze n'abiteekamu ki anoonya ki ate bwagenda okufumbirwa n'afumbirwa Major General wa kwelesa ensi ye mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bitambula bitya bibiri ewaka mutera byogera gye nava ensimbi diriho mukogera moto mutusoka ensimbi zikola ki yeziri n'omusajja yantwala zikola ki diriho mweziri kati nze byaffe byonna biri ki kikyagenda okumpa kyosira banko nvudde mu nkoko ngenze muki singa kibeerawo mu ddiini ng'ova mu ddiini ogenda mu ddiini ogaa ti alhamdulillah naye ate aba muntu funa buzibu ava mu ssabo n'agenda mu ddiini oyo Allah musaasidde ate abula ava mu ddiini n'agenda mu ssabo ng'ewaka balina eddiini n'afumbira omusajja nga musamize Allah tasa ya rabbi banyinaffe n'abaana baffe oba nga yalina eddiini n'awasa omukyala nga ki naye Aisha radiyallahu anha wagamba nti yali ayina zuhudi ku nsi tobuusabuusangamu kubanga we yakulira waliwo ki eddiini zuhudi taata we yeresa ki ensi n'agenda naki mwerabidde kaleke twagamba ennaku zino kutuba gye ntera okusoma bagamba nti ebyokuyiga mu kusengwa kw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwerabidde nti Abubakar Siddiqi yasalawo okuba nti asooka mu mpuku nga banoonya omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asookayo byonna byagirimu mukerabidde n'agenda ku levu ng'ategedde nti baagala kumutta n'amugamba nti nze nina okuva mu mugongo abaagala okutta bakole ki battemu ki ekyo kyeyo nsi obaakira n'agenda mu mpuku omuli sigga oba emisota n'azibikirako byazibikidde Abubakar Siddiq ebisigadde n'ateekawo ebigere bye radiyallahu anhu ateekawo biki ebigere bizibikire emisota ekikoze ki era yabojjebwa ekigambibwa nti musota oba ki sigga n'agaana okunyenya amagulu ge kubanga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali amwesigamyeko ng'awummuddeko n'abojjebwa gamba nti omusota oba sigga n'agaana okunyenya okuki Zahid takyayagala nsi oba afa akole ki naye omubaka asigalewo nga muki enjogera ennaku zino nga nti yayiwawo muki guno sina mubiri gwokka guno yewe omubiri n'omwoyo abasinga obujja bwa mubiri mukola n'agutwala yayiwawo omubiri n'omuki n'omwoyo kati omubaka agenda okulya nga amaziga gava mu Abubakar Siddiq gamutonnyako nambuuza nti ki namuga nti nabojjeddwa naye nga saagala kuzukusa saagala kukola ki kubanga badde owummuddeko batunoonyeza ekiro basajja bagala tutta kati singa kunyenyeza ate tubadde owummuddeko kati nsijja kukola ki sagala genda eyo kubanga byo tuwanvu twayitamuko oyo mumaka gono yewava ate mama waffe ayitibwani Aisha radiyallahu anha n'afumbirwa tumuyite saaba ki saaba zuhudi sayidu zahidin tuyinza kubeera zahidi osinga mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga bwe tugamba nti togende ku zuhudi ya Aisha okweresa kwa Aisha ensi nanonyani akhira
tetuyinza byogerako nga sitogedde ku Abubakar Siddiq oba kwani ku baka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo eyateekebwawo ensi n'obugagga bwayo n'ebisumuluzo byayo n'alondako akhira ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yamuterawo byonna byayagala okuba ensi n'obuki namugaa kyoyagala kyenkola ki n'agamba atya yagaana aba an yuhibba ma abghada khaliquhu naga sinza kuwagala binyizaani buli yenna yagala ebinyiza Allah tolina zuhudi olina kubanga oyagala ebisanyusaani notamu ebinyizaani Allah azza wa jalla. Mu hadithi emu gye ngenda okubalaga nti zuhudi ya Aisha yali mmakati g'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani ne taata wani Abubakari as-Siddiq. Sahaba yitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu. Ngeze speed amanyi kendezemu tugendezemu speed. Sahaba yitibwa ani Abu Huraira radiyallahu anhu ani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atuganda hadithi ngeva kumbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal ani agamba ombaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba bwati law kana li mithlu uhdi dhahaban singa Allah yampa golodi nga yenkanaka n'obunene olusozi oluyitibwa Uhudi mulumanyi olwaliko entalo z'obuki kwaliko olutalo lw'Obusiraamu sagala bayisa muwawalwadde nti mbimanyi nekaya mbaddemu katini kwali kubaddeko kw'olutalo omubaka n'ateekako basahaba n'abagamba nti temuva ku lusozi awo waggulu kakibeere nga tuwangudde oba nga bakoze eki ekigambo ekyo tukiyigamu nti tojemeranga mukulembezeewo wadde olengedde ebyamagezi okusinga ye. Allah ayinza omuwa endaba ey'enjawulo nga byobise byamagezi byaki lwaki mwogedde ekigambo ekyo byakikyamu kyebadde ntegeeza naga temuva ku lusozi wano kakibeere nga tukoze eki nga tuwangudde oba nga batukoze eki. Basahaba bagenda okulaba nga mutuufu abasiraamu batambuza ekitala buli wamu bakoze eki nga n'eminyago kikoze eki anti wantu bakyasobola tuwangula ate emali yiye egwa bugwi fe tubakola ki ne bakka ekyabagwako kati olusozi lwabagamba nti singa Allah yampa ebyobugagga byenkanakanaani Uhudi lasarrani alla tamurra alayya 3 layalin kyandinsanyudde nnyo obutaweza nnaku ezi meka wa indi minhu shay'un nga kyalina kyeninawo. Owulire ono Zahidi Sayyidu Zahidin sallallahu osokotegere nti Aisha yali ani kuba n'omusomo gujja tugenda twogera ku eno pati tugenda kukoma tukomye tujja kutandikirawo inshallah. Agamba singa Allah yampa ebyobugagga nga golodi nga yenkanakana olusozi oluyitibwa ani Uhudi kyandinsanyudde nnyo obutaweza nnaku mmeka okujja kunga lunandu saddasi nindumalawo wamazi olina wakasadaka kummeka tezinkanakana kibatu kya golodi lasarrani kyandinsanyudde nnyo oba tewandiyiseewo nnaku mmeka wa indi minhu shay'un nga kyalina kendinawo okujja kunga buli kimu kyonna kyonna kisaddaasi nenkiwa abeetaavu abagagga mukawulire kano okujja kunga buli kimu kyonna kikoze eki illa shay'an ursuduhu lidainin okujjako okusigaza wakati n'akayinza okumala okulya oba okunywa naye nga nalusaddaasi eno nendukola ki sandimaze ennaku 3 na lusozi lwa golodi naye omuddu amaze ne milioni 10 mu akawunti ali awo wanywolako nnyole kawulira nti kuvuddeko milioni 5 ng'akaaba nga jane muzikiti awanika emikono Allah ennaku zino zakendedde zasigadde 95 naye omugamba nti suulayo amala kunyola bwatu bawulire enjola ng'akola ki yate enjola kati bakyazikwatako zikasuka kasatu sterera wanya kya bibiri ng'akola ki akasuka. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yaweesi n'ebijimu n'agamba njagalani akhira agamba mu hadithi eno hadithi eri muttafaqun alayhi agamba singa Allah yampa ebyobugagga nga golodi yenkanakana olusozi oluyitibwa Uhudi kati abatamanyi Uhudi mwogere ensozi zemmanyi esigaddeyo nga
Rwenzori, Kilimanjaro, Malamagambo jali, Erigoni jali, seka kuwiwa story. Musozi kyolumaliro manyi. Zimuweddeko kati byamuvaamu yadda mu business. Ensozi zomanye nene nga gold bamukuwadde wekka. Agamba sandi maze nako mmeka 3 okujjako nga Ronaldo saddaase nensigazawo kamala kyakule nakola ki nakunywa. Ekibuzo kiri wano, singa Allah akobye obugagga oyagala bimalewo bbanga ki okusaddaaka? Obanga oli zahidi ng'ensozi tegere nti erina makulu akira erina maki naye ffenna abaliwo nekitumenya kiri ekintu eki ate simanyi batukyuga tukitegedde kiki nnaleka ku nsi ate ogenda kubireka ani gomanya ategeera nga lona byakuleka wandibadde obuuza ki kyennaava nakyo kuki tubuuza tutya wallahi seeka byandibadde bikyali awo naye kati ndowoozaamu kale singenda kuleka kukoki ojagaza ki ng'ogirese oba mutegeera bulungi ojagaza ki ng'ogirese ate Allah akuwadde obusobozi osobola okulya n'abaana bambala balya basoma naye ono yashona akola ki nova ku level y'okulekawo poloti gy'oyina ogenda otema akakadde akali wali okatte oyongere ku ki onoonya byona akola ki oba tukyogereza magezi munansonyiwa tukyogeza ki ekigambo ekyo kolera baana si kirungi baleka nga baavu ate si kirungi balekera haramu bibiri tubyawule si kirungi kuleka baana bo nga baki ate si kirungi n'akatono balekera haramu kubanga yenna haramu yenna gw'onaabalekera bagenda mu kubuuzaako tebagenda mu babuuzaako. Ekyokubiri tagenda bagasa wakana abuhuma swaliha olekanga abaana bo nga bayagga ninga olekedde halaali okusinga lwo balekanga bazimbye embuto ne mu kibuga bazimbye ninga bali kwani ayogedde ekigambo ekyo yandeese okwogera ekigambo ekyo twawule okulekera abaana halaali nani ne haramu. Kati omubaka ye yagamba nti sandyagadde ennaku 3 zikole ki ziyitewo nga Allah mpadde olusozi lwa golodi okujja kunga tusaddase ne tukola ki nensigazawo kiyiza kunnyamba kulya nakola ki nakunywa. Ekyo kiraga zuhudi ya Aisha kwe yali makagani gambaka nekiraga zuhudi y'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buki mu buwangazi bwe nekiraga n'empisa za Aisha zewangaliramu makagani gombaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati hadith ey'okubiri era nayo nga ntuufu bulungi era ekujjirayo kino ekiri waggulu nti byayogedde si bya bulimba yandisaddaase godi n'amalawo munakumeka. Agamba bwati Aisha radiyallahu anha qalat tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wama fi baiti min shay'in ya'kuluhu dhu kabidin illa shatru sha'irin fi raffin li. Omubaka yagenda okufa sallallahu tegeera Aisha bwe yasigala omubaka yagenda okufa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mu nnyumba ye temuliimu kyakulya okujjako akatundutundu ka shairi omugita ngano ne shairi singano akatundutundu kaki ka shairi kikasigadde mu nnyumba yani y'omubaka sallallahu agamba nti hatta tala alayya nendya kwako nga amaze okufa nenkalyako mpaka lekakola ki nga sinawo kyakola ki. Oyo zahidi wasi zahidi ayagala nsi abamu bw'ofa ng'oleseewo tewali kaliwo asookera ku mali abaana bamulekwa n'agibba oyo yino yabadde mukyalawo n'amala n'akola ebikiyayi byonna bina kubanga namwandu talinawo buki buyambi anoonya ki n'amala n'atunda ebibyo byonna nabikola ki kubanga anoonya okubanga ali buki. Aisha okumanya yali mukyala ng'ayina empisa maka g'omubaka ate yali mukyala yeresa ki ensi radiyallahu anha. Omubaka yamulekera katundutundu ka shairi kayita ak'obungu ak'engano kale nga bwe twakitegeera n'abeera ng'akalya mpaka lekakola ki nga taziremu kufuna kyakulya ki kirala. Yali mmere y'olumbe era y'emmere yaki y'obuwangazi bwe oluvannyuma lwani lwa Nabi Muhammad sallallahu
alayhi salama ekitegeeza nti yerese ensi kubanga yalina byasobola okukola bingi okusigala nga naye ng'omukyala alina emirembe sibe kiri nasigala nga alyakale akatundu ke bakoze ki ke bamulekera kati haditha eno ejja eyokubiri wekulagira biki omubaka bye yaleka na biki byatakola ki anamanya omubaka bye yaleka maka ga Aisha anti muyafiira sibe kiri yaleka biki notinga wansi an Amru bin al-Harith akhi Juwariya bint al-Harith al-mu'minin radiyallahu anhuma sahaba itwa Amru bin al-Harith radiyallahu an oyono ye muganda wa Juwairiya tujamwogera ko inshallah mama wa faiti wani Juwairiya bint al-Harith mwala wani wa Harith radiyallahu anha Allah belenga asima kuye qala atunyumiza ombaka nga mazo kufa Aisha yasigala mu mbeera ki za kwagala nsi oba zaki era ombaka yaleka ki olyange nokusigaza byoliseyo nga byabaki nga byabana ulya bino wamanga nambe ma taraka rasulullah sallallahu alayhi wasallam inda mautihi dinaran dinari mjimanyi tujite sumuni ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tiyaleka mu nyumba ye dinari dinari mjimanyi teka wontu wadde 10 wala dirhaman wadde dirham wadde sumuni nze nkozesa olulimi laffe oluganda lutumanya olukadde essumuni obaki 10 obaki bwogamba nusina wadde omugamba otya ayina yogere kyashi yayo musajja wange je namwana ayononekera ddala mbusina wadde so esso lyeriyo sina wadde ki 10 kitegeeza nti yogera ogambe nti omubaka sallallahu alayhi wasallam tiyaleka makage wadde ki wala abdan yabanga nabaddu tiyaleka wadde omuddu noki nom wala amatan wadde omuzana ki obiba bino bamanga bino nabya bugagga okuba ne dinari bugagga okuba ne dirhamu buki bugagga okuba n'omuddu ng'omulese buki okuba n'omuzana muzana mumanyi opposite w'omuddu omuddu aba musajja muzana aba muki mukyala wala shay'an wadde kintu kyonna ani ono nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam illa baghlatahu okujjako ensolo ye yokka albayda eri yali enjeru mukimanyi bawogerako ensolo ki allati kana yarkabuha jiyatambulirangako yaleka nsi nsolo jiyakolanga ki wasilahahu n'ekiso kye ekyagendanga muki ekitala kye mukimanyi ekyagendanga mu lutabaalo olwayogedde oluganda olutuufu ekyagendanga mu luki wa ardal n'ekitundu ky'ettaka jaalaha libni sabili sadaqa naga nti ate kino nkireseewo buli mutambuza afuneemu ku saddaaka kyali kikye ekireka kyali kikye tiyaleka kintu naki nakimu okujjako ensolo ye naki n'ekitala kye naki biweddeyo kubanga ettaka yali saddaaka mu kkubo lya Allah naga nti abatambuze bafune enkoki saddaaka mu ttaka lyakola ki lyaleka kati abavuba nange tubanikire emikono olinayo egaali olinayo piki olinayo omuggo tubimenyeemenye temutya temulina magaali eyo y'ensolo mulinayo omuggo mu nnyumba oba ejjambiya ekyo ki kitala biki byagala okuleka mu nsi seeka nti oyo yali nabbi ate nga Allah yagaa nti mukope kwaliwa gwakyo mukopako ebirala ebisigadde ogaa ate yali nabbi sekalawo biraba naye ensi bwetambula ennaku sino ddala yali nabbi ddala sallallahu alayhi wasallam naye kati ensinga bakola ki gweyagala koppa kwani nga tokopye kwono sente mikazi olinayo mu nnyumba nino omusajja alina emmotoka eri mu galaji wali aga nonya kyendika kusinga sikikola ki ate emmotoka yandi
iyo olina ejjambiya mu nyumba n'abalina emundu gye bali mu butongole nga yagiwandika bulungi siba kiri naye alina ekitala ki si kitala ekyo naye ali mu kaaba ali mu kutulugunya ali mu kubba afune byanakola ki naye yo omubaka sallallahu alaihi wasallam okumanya Aisha yasigala mu mbere ey'okweresa ensi mu nyumba ye temwasigalamu katonda kaki wamma mukyala wo omulekawo nga bisigadde bwe biti asigalawo ate katonda afa lwe bakuziika lwakola ki bino ebyokukoza idda emyezi ena kiyite olinaku mmeka 10 bimusanga aliwa ali Dubai idda egwerako Dubai oba Saudi oba Qatar ayinza lutakuziika mpozi Allah akusasidi wabadde yati bana babana yadde mwana nga wali nga bulinga busatu akola ki kubanga yayagala ki dunia Aisha yayagala ki yasigala muganda amaka omuntu ali wadde kintu naki era budde bugenzi time keeper tugere maaso era nakano kawulire bulungi sahaba itwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu atunyumiza mu kyafayo kimu hadithi emu nabahedde byafaayo kubanga tuli musiira sibe kiri ate nga biva muki mu hadithi neme kuba nti mbawadde bye nalimbulidde ko nti mbu nenkuwa byoyinza okusoma ko n'okunonya bikola ki webiri agamba nti nama rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ala hasirin faqama waqad athara fi jambihi sallallahu alayhi wasallama ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama tukuba ekifaananyi kino buli mwaka agambe nti alhamdulillahi rabbil alamin gwe byokaaba nange byenkaaba byandiba byabukuusa kwekyo olina okubeera ng'onaleka ensi muntegedde bulungi byokaaba nange byenkola ki byandiba byaki byabutamanya ki kyoyagala ku nsi nani n'akhira abalina ku sente byetebagala biwulira ate nga bebalinawo so nga byandibadde babikola ki babiwulira kuba bibagasa naga nti kale engeri gye ninawo milioni 10 zange ninawo n'ennyumba yange wensula n'emmotoka abaana bakola ki batambulira ninetwala abaana ku ssomero nange gyenkola ki osinkano nga akuba amatama bati yadahawati kigambo kya Misiri ensinga zinsanze nze naku zino embeera ekoze ki imagine nga mu mmotoka zayina mulimu nezitwala abaana ku ki aba university n'aba primary n'aba nursery neye gyakola ki ne mukyala we gyakola ki oyo akaaba ensi naawe n'akutama era bwayimira okunyumiza ensinga weekalubye ovaawo okola ki otenda okaaba naye nga bino byonna bikola ki abirina atunyumiza sahaba onayitibwa Abdullahi bun Mas'ud nagamba nti nama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ala hasirin faqama waqad athara fi jambihi waqad athara fi jambihi ani awanikuwa omukono aizo ganze namungona nsimbayo kubeera obubi nkubuuza ekibuuzo kino sinakivunula waqad athara fi jambihi agenda okuzuukuka wala kuba situmutegeera bulungi tumusalire sallallahu alayhi wasallam tuli mu zuhudi ya Aisha n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam zuhudi kimu Luganda okweresa kwa mawafe Aisha ensi n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agenda okuzuukuka ng'abadde yeebase ku kago akago mukamanyi bakwata ebitoogo ne babirukamu kani akawempe agenda okuzuukuka nga basahaba balengera nga buli wabadde yeebase obugwa bukoze ki bwesaze mu mbiriizi yegokoppa osobola kuyinki mmeka gwe mwavu asembayo okusula ku ntini ziri 4 ne bwozuuka tabaza kumanya nti obadde oli ku ki so kiri asula ku yinki 4 yaganye okusaala mbwe ensi eganye era ekyamuganya okusaala ensi ekoze ki naye gwagoberera oyo wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu byabagambye okukola mukole ki byabalagidde mukole ki mukole byabagambye bikole ki oyo gwolina okoppa mu buli kimu weerabidde nti yeebaka n'azukka nga wasuze wasalise
afunye maka za kino kyabadde yebaseeko anti sekaye mubaka oyagambire ng'omubaka bw'otabeera ng'omubaka onabeera ng'ani mwogera amazima onabeera ng'ani ng'omuyaye yazuukuka ng'embiri zonna zeebaze olw'akantu kabadde akoze ki kabadde yebaseeko ekyo nomala okifuna ku baana bo mutuufu ddala n'okifuna nga abaana bo waya z'ekitanda zibabaze nga omwana azuukuka alina waya zaki z'ekitanda otuulaawo nononya ekibonezo ky'oyinza okukolera katonda awo nekikubula nogaa ti kanve ku swala mungu naye antegeere nti bwe kiri byembagamba nali mbiwuliddeko omuddu omu yalina akalimo kakola namugamba nti genda osale nti nkuma kalimo kange Allah n'amwogezesa n'akavaako lumu n'agenda asaale nadda nga babbyeko ekintu kye babbyeko naga siddamu kusaala eno bagita ki gye batera okugaba ku ssomero bagitani saspe agati Allah muwadde saspe ya wikisi mmeka 3 wallahi nga sizzeemu kusaala bibanga byakusaaga Allah musasiri ya rabba mulungambi n'agabira Allah saspe lwakumubba nga agenza okukola ki okusaala yenonye ekyomukolera nekimukola ki n'amuwa saspe mu swala paka wiki 3 zimala kuggwako asokaddemu okukola ki webita kumawo wiki 3 ebyokusala bikole ki abujibali kati bwabanga bwati bwe yebakanga omubaka sallallahu buuza ekibuuzo nti ate Aisha omusajja n'afulumya ekitanda kino kyekitanda kyange mumaka ng'alina omukyala nobuuza nti ate kyamukyalawo nyirimu yebise kutiya ng'ate gwe obuuza ki bulangiti oba obitegeera bulungi byeyogera kubanga nyirimu yebikire kutiya gomanya nti gwolina kwebika ki mukeeka gwe mwangu bwabanga omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwati weyazuukuka nga asaliddwa mu mbirizi ze akago kabadde akoze ki yebaseeko kitegeeza ne Aisha yawangalira mu zuhudi naye yagumikiriza omuki zempisa za Aisha makagani gombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwabaga nti Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bwabanyimya hadith aga nti faqulna twamugamba nti ya Rasulullah wayo mbaka wani law takhadhna laka wata'an watanga tukuteddewo ekintu ekiyinza okugaana okuba nti embiri zikola ki kale tukolekola ekintu kiwebakole embiri zigane webakeko kubuki bulungi manyi yagamba nkibagambe faqala sallallahu alayhi wasallam bamugabe batya nga bona sinkana kale ngaze maskini nganzija wano basobesa naye nga ekanzu erimu ebituli 18 nga sheikh olaba otesinga tukutwala wali wa imamu nakutunulira ku kikanzu kitalina biki biraka mufuna bulungi nega nti kino kirabe ekikanzu kyange nti ye kanzu gyerina mu makazu gyesobola okwagala toddamu kukikola ki naye nga neyanziza webale nnyo baleki naye nekanzu gyesobola okukola ki nomubaka bamugamba sallallahu alaihi wasallam basaba bamugamba nti Rasulullah embeera gy'ofaananyi ng'ozukuse wenawe n'okoze ki law takhadhna laka wata'an singa tukufunira ekintu ekiyinza okuba nga kiyamba embirizi zino obutamenyeka nga okoze ki naye base faqala n'abaddamu n'abagamba sallallahu mali wa mali dunya ensi njagaza ki mali wa mali dunya nze n'ensi binkwatirako wa nomala okyogera nga okijja ku mutima gwo nogaa nti nze n'ensi binkwatirako wa naye buli omu ayagala ebyensi bimukwateko nze nammwe buli omu ayagala bimukole ki era ewali ensi tubuukabuuka nga tena buli omu ayagala ebyensi bimukole ki maali wa maali dunya ate nze n'ensi binkwatirako ludda oba nebasire wano ku kago kano sirina buki tewali ttabu mulengeddewo obuzibu bwonna bwonna mwenye musajja musinkana nga ali mu kulya muwogo n'omugaa nti munnaye nkuguleyo omuceere naga nti nfunye buzibu kisebo olabe sikuse omugamba otyo omusajja oyo nga nalaye basajja mu nsi omusajja namuvaako namugamba mugulira omuki nangamba atya olaba sikuta era oyo omusajja omuwa sayini ye n'omuvaako sebo sayini nga awutu gyali nogaa nti ono ki
omubaka agamba nti maali wa maali dunia, nze n'ensi binkwatiyako luddawa. Abyogera bino alina omukyala gyali bama gye bali, n'abagamba nti ma ana fi dunia illa karakibin, nze mu nsi ninga omuntu yebagadde ensolo. Teeka waalinnye takisi, alinnye baasi, avuga ki istadhalla tahta shajaratin, bw'abadde ng'atambula kagaali ke omusana ne gwakamu ki, n'awetako wansi w'omuti afune ku ki, ku kisiikirize. Omuntu agenze kusiikiriza okuba nti yeewogomawo omusana ayinza okusimbawo enkokoto, ayinza okuzimbawo ennyumba y'amabaati wansi w'omuti nga mutambuze. Mubiwulire bulungi, temugamba nti nze mbagamba nze gati akasajja kukabadde kino olwaleero sina kyembadde basiraamu ndi mulamu nzivunula ki. Naga nti nze ninga omutambuze abeera ng'atambula n'akoowamu katini n'agenda wansi w'omuki w'omuti. Kati kuba ekifaananyi ng'oli wansi wa muti naye ng'oli mugula mategula ogase ku muti ofune ki, bakusanga bagamba batya? Njagala omwayogere ansi emu, bagamba batya? Bingi, ebimu ku byo wangi mulalu, tategeera bulungi, n'ebirala ekyakoze kya bwereere, mulalu tategeera bulungi, akoze kyaki, ngenda bivunula seka nga bw'obyogedde. Mulalu buli muntu alwana ensagi nyweze, mulalu tategeera bulungi, buli ali mu kunyweza ensi nga ayagala alekega buli kimu kyonna kikoze ki, tategeera buki, akoze kya bwereere. Buli yenna aganya okukola Allah byamugambye n'akola byonna byawulira byayagala, n'azimba amagoloofa n'agula amamotoka, abaana n'abakola ki, n'abasomesa nga tewali ddiina ki, akoze kyaki, mumbiŋambye. Buli alwanirira ensi mulalu, buli akutta ensi n'agaana okwatakira tategeera ki bulungi, buli alwanirira ensi n'agaana okukolera ani, akola kyaki. Katonda n'agamba nti bwe mba mbadde ntambula ningendako wansi w'omuti kyetaagisa okugulayo omufaliso yinki mukaaga ne bake. Ansa gye yabawa n'abagamba nti thumma raha watarakaha, bwe mala okugenda wansi w'omuti ekiddamu kiba ki, bwe mpumulako nga nziramu nkola ki. Ani ategedde ekifaananyi ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam kyakubye ku nsi, ekyamugana okusula ku yinki mukaaga ate ng'asobola. Yamanya nti ensi gy'alimu alinga omutambuze. Omutambuze ng'abadde atambula tugambe enkuba etonnya omusana akola ki, n'afunako weyeggama n'agamba nti muleeta amategula ne teyiro n'emitayimbwa yinki mukaaga, Y16 ne Y12 mubireete tuzimbe wano wengenda okukola ki, wengenda okweggama. Omugamba otya? Basiraamu buli omu agambe kyamugamba ng'okigamba mukama. Weggamye ng'enkuba etonnya obadde ova Nansana nekusanga ennamuŋŋoona, kati kangeze obumanyi ova Nansana ogenda Kampala, enkuba nekusanga luddawa Namuŋŋoona ne weggama, ne bagamba nti mugende muleete tails n'amabaati kategula ne seminti obusawo 10 nzimbe wano wenkoze ki, ojja kuba okyali mu kuzimba enkuba ekye. Ate bwatyo Allah bwatutwala tuba tukyasiba byetunaleka ku nsi n'akola ki, n'atutwala. Tayinza kukulinda gwe yeggamye mbumala okuzimba ate ng'enkuba ekedde, tayimunye bwetuuka ng'akola ki. Era abasinga obungi baleka emisingi muki, mu mataka, abalala baleka ennyumba bazikomerera gyabadde azimba eyokukola ki. Abalala aleka omwana bamuzaala nga tiyamuzaala amuweerera asigere makerere, aleka nyina nga alina lubuto. Abalala bayakamuzaala Mungu n'amukola ki, kubanga abadde yeggamye enkuba ekoze ki. Kyekifaananyi omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyakola ki, kiyakuba wangi awanisa omukono tayimu kipa saba Allah musasiri ya Rabbi. Naye agenze tugamba tukomaawo ndoza nga tumaliriza, kamba sabe insha Allah tujja kutandikirawo yennyini topic yennyini zuhudi ya Aisha n'empisa za Aisha radiyallahu anha makagani gomubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetuza kwogera ku Aisha ndoleka yani
omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Naye ndowooza newankubadde obudde buweddeyo nakano tukanootingeko tunatandikirako nga tutandika mu lukwakwayo. Aisha radiyallahu anha alina ekigambo kyeyayogera tujja kigaziya ku mulundi ogujja radiyallahu anha ng'akulaga nti yensi yagivaako naye kubanga yakuli wataatawe ng'agikoze ki ng'agitadde n'agende wabbaawe nga naye akoze ki taatawo bw'ate ensi ne bbaawo n'agita ndowooza gwe ginyweza bw'obanga otegeera bulungi nawe ogikola ki ogita. Agamba bw'ati ma shabi'a alu muhammadi sallallahu alayhi wasallama min khubuzin sha'irin yawmayn mutatabi'ain hatta qubida. Nja kigaziya insha Allah kuba njo kutandikira abana abaliwo ku lunaku lwaffe olwasiira olukola ki mu Luganda bitegeeza nti abantu b'ennyumba y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama tebakkutako lunaku bbiri ziddiringanye mpaka lwe yafa. Kirowoozeko nange kikole ki mu nnyumba y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temwayingiramu mmere kusa abantu be kumala naku mmeka? Kale gwe omwavu kaaba ogana okusaala kubanga oli buki ng'emmere mwagisude kasasiro endala ogiwambuzi endala n'okasuka eyo n'ogirekawo togyagala abaana ne bali ne bakola ki n'ogamba nti ensi ekoze ki abaka b'ensi musome ku siira kyebula nze mwagala tumusome wano wafuwa nabungona tusome ku siira tuyinza okuzuuka obuki abantu b'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebakkutako mugati mukubanyi yali mmere yaabwe nati tebakkutako nnaku mmeka mutatabi'aini ezikoze eki njagala oyogera amazima wiiki eno abaana bo bakusa batebakuse mukyala bakkuta batakkuta wiiki namba Allahu akbar alhamdulillah ate weekaabireko kubanga bakkuse nawe n'okkuta naye ate Allah mwamutadde naye nga baba mu famire ye tebakkuta naku mmeka kati kitegeeza nti ne zaidi mweziri kibuuzo ne zaidi mweziri mutatabi'ain ezikoze ki awo wenyini insha Allah ta'ala tujja kukola ki tujja okutandikira nti bitabo byaffe n'obudde bwaffe sibe kiri ne kashuta limu twasayininga out mu kafyu saba Allah tuwa bulamu ya rabbi tuddemu tusinkane twongereko insha Allah ta'ala tekitegeeza nti tujja kusoma enja tujja kusoma n'okwosaddi naye siira abawa olunaku lwaleero ate hadi fiki nabeere waddi olunaku lw'enkya ate tafsiri nabeere waddi okumukaaga insha Allah ta'ala naye nga genda okusse bulungi oba ekiganya okusala tewakkuse wegendereze si gwasoose obutakola ki obutakkuta ate olusi netwenonye netwekaabirako olusi tukkuta nga tukusa ne haramu Allah tusaasire ya rabbi olusi tukkuta wallahi nga tukuse haramu n'omusirikale nga asukuula bannyo takulira eri wabbali naye nga kusse ki naye bwatu banyumya mulimu ne riwaya eyokubiri منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض ينير رواية كل شيء وقول يا جدي مدينة ببا abantu betebaddamu kukuta mpaka lwe yafa jimyaka emekejo jamale Madina 10 wakamala emekana tokuta sajja akwata ekikomando kya 12 ekigatta byonna byonna n'amazzi gasingi 10 n'avaawo nga yenna yeebase ne bazina nga yeebase kuba akoze ki akuse bulungi nga kimuganya okusala mukuto gwaki gwa kikomando n'amazzi nasiga agamba nti ensi eganye ffe tulya kikomando abo beesiimye balya mmere naye nga ye yakuse nga kyamuganya n'okusala mukuto gwaki Allah tusaasire ya rabbi Allah tuli boononyi tusaasire otusonyiwe tukize tuli boononyi teraba yejjamu okujja ku Allah gwalijjamu naye ffe tuli baki obisomako bw'otunaga nti mutuufu si yenza asendedde obisomesa wogenda okulaba nga mutuufu naawe tobirina
nga nego bisusa tabikola ki nga mwina kudda wansi buli omu n'agumya ki naye ffe tugamba ennaku zino nga mwogera ku social media bibagambe omala okole ki osirike olinde Allah kyanakola ki kyanabakola babibagamba nti ye nemukola ki nemusirika busisira mmwe namwe nemala musirika Allah tusasire ya Rabb atumalire mbwetaavu ffenna atuwe okumanya n'okutegeera asobola okusasira n'emirembe eri wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wamu n'abantu b'ennyumba ye bonna 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 ne basahaba innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi. Ennaku zino twogera nnyo ku mbeera yabiki yebizibu sibe kiri obadde ekyobuzayo haji temukipa yawanisa omukono amale kunzikiriza wabwe bwaweddeko onzikiriza tugende baye ababuuza anti bwe tugende budangira bata abuuze wangi wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anha ebintu bingi nnyo ate nkyaleeta ebirala bingi jazakallahu khaira byetulina binyini Allah byatuwadde tubiyambise okutegera Allah byatugana nombaka Nabi Muhammad olwaleero tetulina bugo tulina emifaso ekikola ki naye omufaso gwosulako nga tunabakkaaba lowooza nti gwe gwosulako siku yakola ki so nga wandibadde osulaku yakola ki byetulina Allah byatuwadde mu kifo kyokkaaba tubyeyambise kukola Allah azza wa jalla byatukoze ki byatulagidde kukola omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatukoze ki naye okulowooza nti yeffe abali obuki ng'ate gwekopako ali bubyo kukola ki imamu nagenda ku ruku nosigala nga oyimiridde abaimaamu aje imamu bwagenda ku ruku ku mavivi gunosigalayo nga oyimiridde abakyali imamu oba kyewaggula saba Allah tujimu bakyewaggula ya Rabb kiwedde mukadde wange saba Allah tusaasire mbadde njogera olwaleero ku nsonga mu Qur'ani mulimu ebigabo biringa bibiri nga biri mu aya Allah azza wa jalla yabuze kibuzaga nti hal ta'lamu lahu samiyya oyina erinnya ly'omanyi erifaanagana erinnya lya Allah nga bagamba nti yita oyina ebizibu yita n'ogaana okuyita eryani hal ta'lamu lahu samiyya oyina erinnya ly'omanyi ana ayina erinnya lyamanyi kale kekano ka point era tukite ekigambo kyaffe kikola ki sebayo muwasiya biqadri iktharika min dhikrihi azza wa jalla yahda'u qalbuka wa tus'ad nafsuka jona koma okumuyita Allah n'okumwogerako oba okumukowoola gyogenda okukoma okukakanya omutima gwo okuwona stress n'okusanyusa omutima gwo kadem gy'onaakoma okuyitiriza okukowoolani ng'oli muki ne musanyu tulekerawo okuyita nga Allah tuli bizibu byokka byokka tumuyite nga bizibu ne muki gy'onaakoma okumuyita ennyo n'omukowoola gy'ogenda okukoma okuwonya omutima gwo stress era gy'ogenda okukoma okusanyusa omuki era ebbanga lyonaamala nga oganye omuyita Allah n'okumukowoolani kiriza nti ogenda kuwangala nga oli munakuwavu n'omutima gugenda kuwankawanka mpaka onayingira entaana buli alina ekizibu equals buli alina ekizibu kyonna nga toyinza kulaajana nti ya Allah owaye gwani gwowedde sinza kumaze naye gwekoze ki password gyenkuwa buli alina ekizibu kyonna yisa ku lulimi lwogambe nti ya ne butasaako bisigaddeyo byonna ajja kutegeera kyogamba
yitiriza nnyo okwogera erinnya lya Allah ku lulimi lwo mu mbeera z'olimu nga za bizibu. Ogambe otya? Bwe ndiba nfunye olunaku lumu ndibawo omusomo okuva mu Qur'an nga bannabbi bonna bakowooza erinnya yani Allah n'abajambo ki? Kale gwe gana okugamba nti ya Allah kimala, notamagana nti abaana naye ogamba otya? Ne botamagana nti school fees, gamba ani? Gy'onaakoma okumwogerako ennyo n'okuyita erinnya lye gy'ogenda okukoma okukakkana omutima gwo stress. Era gy'ogenda tulina stress impitirivu, tulina ennaku nki? Ennaku nnyingi, ate ennaku eva mu nnaku, sibe kiri? Ennaku nki? Nnyingi. Ne stress ki? Stress ka luzungu keka ki mu Luganda? Stress bya birowoozo, ate minds. Nze nno omuntu anambuza mu luzungu amala kwesiba bbiri wadde saalusoma. Nsaaga. Ne njagala nnyo okwawula ebigambo kubanga bw'otategeera kigambo okikozesa buki? Bubi. Stress ki? Okweraliikirira, okwekubagiza, byonna bigira wansi. Okola ki? Okweraliikirira n'okukola ki? N'okwekubagiza amakulu n'owulira nga wenna owedde. Singa obanga owulira ng'olina ebizibu bingi n'ogaana okwatula nti manya nti gwe owedde. Buli alina ekizibu, buli ali mu mbeera gy'owulira nti yekalubye, tugambe nti ya Allah. Ne bwe totassaako ky'oyagala yakikola ki? Kubanga gy'okoma okumwogerako, gy'okoma okutebenkeza omutima gwo, gy'okoma okufuna ki? Essanyu. Tukidemu? Gy'okoma omwogerako, gy'okoma okukola ki? Kutebenkeza omutima gwo. Ekyokubiri, gy'okoma okufuna ki? Essanyu. Kati tumwogerako batusirike. Abali mbizibu tugambe tutya? N'abali mu ssanyu, ekyo tukikoowanga kyogera ya Allah, Allah wange kimala. Yandiba kyamisinga okuggulirawo amakubo gonna. Akutegeere nti naawe omutegedde nti yakola ki? Kyova olaba nti n'abasamize bonna Allah kunyumiza bagenda mu nnyanja n'etabuka nga basamize. Da'awu llaha mukhlisiina lahu ddiin, bagamba nti ya Allah. Bamala kugenda ku lukalu ne bagamba nti Mukasa akoze. Naye nga mu nnyanja badde bagamba batya? Naawe beera mu nnyanja yo gamba ani? Bukiriseka aya Allah yatunyumiza. Nimugamba nti musajja komedi, asi komedi. Bonna abantu abalimbizi bagamba nti ya Allah, Allah bataasa n'abalinda ku nkomerero. Twabadde mayunga buli magamba atya? Covid n'atuluma buli magamba atya? Katuli bweru tugamba tutya? Nze wallahi nagenda nnyo ku njagalo ne mpulira nga ntebenkedde. Mbwe njagala eno ogiraba newankubadde obusiraamu bwagigala naye erimu ebirungi bingi. Singa saaginywa nalibadde ngenze, kati nalibadde mu ttaka. Ani akugambye? Wali mu Covid ng'ogamba ani? Kati omaze okuva mu Covid ogamba nti njagala yekola ki? Bwe tuli basira Allah tusasire Rabbu. Mu Covid Allah waffe atusasire. Allah newankubadde ogenda kunywa naye gamba nti Allah yajja okuyisa makutaase. Olwawonye Covid tugamba tutya? Singa teyali njaga nali ngenze. Saba n'okweyoteza okwo nange neyoteza. Emboozi netambula nga buli mwanyumye kyamwisiza mwani. Mu Covid kweyoteza njaga simanyani kano ke baleeta abalina ebizibu. Bwe tunaalekerawo okwogera nti ya Allah bigenda kweyongera n'ennaku n'essosi zigenda kukola ki? Bwe tunaakyogera tugenda kutebenkera emitima. Lwaki? Ala bidhikirillahi tatma'innul qulub. Bwe lwokona ku Allah n'omuyita n'omwogerako tatma'innul qulub. Omutima gukola ki? Mwagala giwankawanke bagitebenkere. So Allah tebenkeze emitima zaffe ya Rabbu. Naye ekigambo kyenjogedde mukikutte mu Luwarabu mu Luganda Allah wange. Allah ki? Kitegeeza nti byonna byatonda mu nsi tebiriiyo wabula wo yekka gwe ki? Gw'osigazza wakujjambi ki? Ne bwanga osoma dduwa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gwe muyita ani? Bw'ona agamba nti ya Allah oba oliawo ky'oliba ofunye olimpaako. Saba Allah tumalire ya Rabbu. Bw'ona agaana okukyogera ng'oli mbizibu birinde okukola ki? Nga tebinaba kuyitirira omutima gugenda kuzimba ate nga togenze mu Heart Institute. Kigamba ani?
بقدر إكثارك من ذكره عز وجل يهدأ قلبك وتسعد نفسك جونا كومو كوموغيراكو نوكو وليرينيا نti يا الله jogendo komo kutebenkezo muki n'okusanyuka muki so Allah sanyure ya rabb kati chogere emirundi esatu Allah tumalire fene ya rabb ya Allah ya Allah kati muulira nti bitedde bulungi kwate mwogedde nti obwavu ya kati itasamuga mantu obwavu gwe mugambe nti Allah wange bwokuba simu ku polisi bagamba oti ogamba oti afande wange chimala nakuuza haji kicho yagala afande wange bali nguli mbele atibikola mugambe ki afande atate kutakolera bulungi afande wange kitegeza nti wankizo ya afande ki nawo kubambizi muno gamba otya nti Allah ki yakuteka munsi yakuvunika yakuvunula sibo kiri yakusitula yakola ki kubanga yali سبحان الله تساسل يا رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رب العالمين بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أولادنا وفي أزواجنا وفي أصدقائنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا معسرا إلا يسرت ولا داعيا إلا استجبت ولا طالبا إلا نجحت ولا غائبا إلا إلى أهله سالما رجعت اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا ومن كان لهم حق علينا اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمنا فأنت بنا رحم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين من مشارق الدنيا ومغاربها واشفنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المسلمين من مشارق الدنيا ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.